Okola kyakabi nnyo buli weekumira ku Bukedde TV. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe ono e Kampala. Nze Simon Maseruka. Olunaku olwaleero tuli mu magombolola ag'enjawulo mu kibuga Kampala. Jjukira nti buli lwa mukago olusembayo mu mwezi buba bulungi bwansi. Weewaawo bannakampala tebakitunuulidde nnyo oba tebakijjumbidde nnyo. Olwaleero mu programu yaffe ono e Kampala tugenda kutunuulira ensonga eno. Kino ekyokulongosa olw'omukaga olusembayo mu kibuga Kampala kinaakendeeza kasasiro mu kibuga Kampala. Kibaddewo ebbanga ddene abantu tebakijjumbidde. Ki ekyandibadde kikolebwa okulaba ng'ekintu kino kijjumbirwa? Ebyo n'ebikira ku ebyo byoba olinda okulaba mu programu yaffe ono e Kampala. Njagala kujjukiza tuli wamu ne bannaffe aba Kampala Capital City Authority abalina obuvunaanyizibwa okukuuma ekibuga kyaffe nga kiyonjo. Kansala njebaleko? Kale ssebo nayo gyebaleko. Nze Kansala Madina Nsereko nga nkiika ku lukiiko lwa Kampala Capital City Authority. Kawempe egamba etya? Kawempe si mubi. Mwe musinga obujama mu kibuga? Sife tusinga obujama. Naye ekikulu kyo tuli bakyafu. Ebitundu ebimu naye nga si byonna. Ne mulimu naddala ebiri mu sayidi z'entobazi olwokubanga bisaaniko biva eri n'amazzi ne bijja ne bikuŋŋaanira ate we bikuŋŋaanidde mu bantu. Kansala bino ebisasiro nga mu bikuŋŋaanyiza temugenda birekawo ate bidde mu mwala kuba batuuze. Wenjogerera ekimotoka kiri awo mu kkoona kijja kigenda kujja kibijjewo wakati emmotoka tuyina. Naye kyembadde nsinga okukubiriza abatuuze twandikomyewo ng'omwezi guweddeko kubanga kino ekintu kikolebwa kati buli endi y'omwezi ate tuleme kusangawo bibinkananga bino kubanga tubalaze nti mwetaaga okubeera abayonjo. Omuntu teringa bwogamba nti sampolo njiyite bwe nti ndowooza mu Luganda nti sampolo okubalaga nti nno abantu beetaaga okubeera abayonjo. Bw'otambulako mu nsi ezimu ezitali zaawole wano e Tanzania. Tanzania twagendayo ko ne tukisanga nti buli endi y'omwezi gwoba oli minisita oba oli ani ne Rwanda bwe kiri Friday sembayo mu mwezi mwenna mukwataganyiza wamu ng'abatuuze nga tekuliko kugamba nti ono gundi ne mufuluma abweru buli omu akimanyi nga bw'omanya nti nkeera ku makya ku Sunday ne ngenda nsabe oba ku Lwokutaano nina okugenda mu muzikiti naye bakimanyi nti buli Lwakutaano olusembayo mu mwezi balina okuyonja. Wane Kampala lwaki kigaanyi? Sinza na kumanya olw'ensonga kubanga si toyinza kugamba nti abantu beetaaga kusomesa kubanga liyere oba naawe olabye omuntu avudde Kyebando oba avudde Bwayiise najja e Mulago natandika okuyonja n'olaba nti bakulembeze bammwe n'abantu ab'amwoyo omulungi bayonja ekigaana okukwata olweyo lw'olina mu nnyumba n'ojja naawe n'okwasaako n'ogamba kannyonje. Abatuuze temwabagambye yeetegese kola yalabye mukedde kukola naye nti naye kankubuulire ekigambo kino ekya Kampala yange guno sigo gusoose okujja e Mulago twali tuzzeewokko ate bakyogera ne ku radio bakiyigiriza abantu otuga ekikulu kyetaaga kumanya nti kwagala kitundu kyo kwagala ggwanga lyo kwagala woosula kyetaagamu buvunaanyizibwa just kubanga omuntu naye bw'olaba lwaki kubanga abantu abamu kyetaaga kugamba olwo bwe tuyiseeko ng'atudde asoma mawulire omulala tumuyiseeko ng'atudde awo banyumya bali mu kwesa mweso kati liya negolaba bali mu kwera mu lubalaza lu tokwata ggwe lweno ganange kanjere wakiyambako okwera awakwetoolodde wokka ne kolidozi zonna ziraba zijjudde ki ziri nembasaba abantu babeere n'okwagala kubanga kyemmanyi bw'oba ng'olina okwagala ekitundu kyo n'eggwanga lyo tekyetaaga nakugamba bulaba bakola nga naawe otandika okukola. Toyanziza amanya n'eddoboozi Kansala Kalisa Charles nga nze nkiikirira omuluka guno gwa Mulago 2A. Ntwala omukisa guno okwebaza abatuuze b'e Mulago okuba nti batuyambyeko era babadde bazze batuyamba ate bagezaako. Kansala lwaki mulinda lwa mukaaga lwokka lusembayo mu mwezi kuba ebisasiro bino biraba singa mukikola buli lunaku oba buli lwa mukaaga? Kampala district generally tubeera ne ttani 10 ez'akasasiro buli nnaku naye tusobola okusikipinga mu ttani nga 60 ne zisigala mu batuuze. So kuwosanga kasasiro bwati nga yali mu parish enemu atawera even a trip of a lorry sikiriza nti bakyafu nnyo. Kansala ekizibu kya kasasiro kiremedde mu kibuga Kampala obuzibu buva wa? Obuzibu obuli mu Kampala era bwensinga obusinga okunkosa nange nze nnyini ng'akiikirira abantu bange bwe bw'okuba nti tetulina timetable nungi ya motoka zitwala kasasiro. Ekyokubiri bajjawo enkola ya garbage centers olw'ensonga nti abantu betusinga okukiikirira
bakola mu butale, bakakyala balina abaana balwaza, bakyala bakola mu bifo ebitali bimu, ate nga emmotoka zijjira mu biseera bye baba tebali waka. Kansala tulabye abatuuze mu ggombolola lyo bonna abasinga balongoosa batunula butunuzi temwabagambye? Abakituuze twabategeezezza era ebizindalo twabiyisizaamu, abamu bayise babadde bakola naye engeri gye zabadde ennaku ez'eggandaalo baasanyuse nnyo. So n'olw'ensonga eyo siwolereza bawolereze naye mmanyi tebatera okuwuliriza mulanga gwaffe. Mwabateesi balimu ebyobufuzi omuwayo akasente bajja okulongoosa? Nedda ssebo tebalimu byabufuzi era bakolera wamu olw'ensonga nti abantu bano buli woyisitaamu ekizindaalo oba buli wobayitamu n'obategeeza batera okujja. Bwetyo bwe tuli era gwe naye ali eyo ng'olina kyoyagala okuteesa ku nsonga yaffe eno eya kasasiro mu kibuga Kampala, genda mu ssimu yo wandiika ekigambo Kampala, lekawo akabanga, sindika obubaka bwo ku 8338. Tatweyongereyo ne programu yaffe ono e Kampala. Nze Kamihanda Mirembe Ibrahim, Deputy Mayor Kawempe Division Urban Council, Kampala Capital City Authority. Olwaleero tuli wano mu Mulago tuli mu kampeyini yaffe ey'okulaba nti tukyusa ekibuga kino ate tukikuuma nga kiyonjo. Era twasalawo kino okukikola buli lunaku olusembayo mu mwezi olwamukaaga, buli lwamukaaga olusembayo mu mwezi tukola exercise eno ey'okukunga abantu bonna ne betwegattako ne tuyonja ekitundu mwe tuba tugenze. Ekigendererwa kyaffe kiri kulaba nti tulaga abantu bano nti okuyonja ebitundu byaffe singa ffenna tuba tukyenyigiddemu kisoboka, n'okubalaga nti buvunaanyizibwa bwa buli omu ali mu Kampala wano okuyonja awo waali. Era tukimanyi nti tukikola buli last Saturday naye tekinanyikira nnyo mu bantu. Lwaki tekinanyikira? Kyekibulamu? Obutanyikira nnyo mu bantu kubanga ekintu kino bakirabanga ekipya, bo balowooza nti KCCA yeyina bayonjeza gye bali ne beerabira nti waliwo etteeka erya ordinance eryakolebwa mu 2000 erigamba nti oyo akola kasasiro yamuvunaanyizibwako okutuusa nga atwaliddwa mu kifo ekituufu walina okukuumirwa. Kati nga ffe bwe tulina kiteezi naye etteeka eryo teryateekebwa nnyo mu nkola, lyayinamu obuntu obubulamu. Kaakati kusinziira ebyo bye tusanze nti abantu tebannakimanya, twetaaga kukola sensitization oba okusomesa okw'amaanyi. Amannya Luyima Farouk nga nze nvunaanyizibwa ku kasasiro yenna okulaba nga kati Kawempe Division erongoosebwa. Kawempe Division kasasiro alemedde mu kiki? Naye nga tulwanaganya okusinziira we twajjira wano nga enkyukakyuka zijja tudda mu Capital City Authority, twajja n'enteekateeka empya ey'okulaba nga emmotoka ziyingira mu byalo, ey'okulaba nga enguudo tuzironjoosa, ey'okulaba nga tukolagana ne baana byabufuzi b'oku bitundu nga bakansalazi, ey'okulaba nga abaana b'oku byalo n'abantu ba bulijjo beenyigiramu mu nsonga eyo. Olowooza kino kye mukola ekya Saturday esembayo mu mwezi okulongoosa kirina kye kinaakola mu kumalawo ekizibu kya kasasiro mu kibuga Kampala? Well, kibadde kitulaze impact bukyanga lutandika kirazeewo enjawulo kuba tugenda ne tukwata omuluka mulamba, tumanya nti ogwo omuluka tugenda kulaba nti awo wonna abo akasonda oba emmotoka tetuukawo butuusi oba waliwo ekiganye kyonna ffenna twenyigiramu ng'abakozi b'eggombolola n'abalala okuva mu waggulu ne tubeera wamu kakana ne tukiyonja ne tukimaliriza nga bwe tukoze omulimu guno gw'emulago ndowooza ogulabe bulungi. Okusomozebwa ki kwe muyina? Okusomozebwa kwe tulina abantu baffe tebannaba kuyigirizibwa bulungi nti kasasiro okumwesembereza si kirungi. Abantu baffe bakyamu mansa kugamba abantu baffe ab'effujjo. Tulina n'okusomozebwa okw'amaanyi nti ebitundu ebyetoolodde disitulikiti y'e Kampala nga Wakiso abantu bamukwata ne bamussa mu mamotoka ne bamusuula obudde bw'ekiro bwe mwalongooseza mugenda okukera ku makya ng'ajjudde. Tusanga obulumi obwo naye tulwana lazima tugezeho okulaba nga tuyonja ekitundu kyaffe. Bakuyisaani? Nze Serofu B. Obadde ogamba busasiro ki? Kasasiro wali waggulu abadde atumenyera wali eri. Naye golooza kino kye bakoze kinaatuyamba? Kituyamba kubanga waliwo ekkoona ate babadde balekawo ebimotoka biki byonna ng'ate bivundu. Olowooza taddewo? Baba nga munyiikidde ajja kuddawo. Abatuuze bazze okubayambako okubalongooseza naye mwe mutunula butunuzi? Batuyambye ffe naye tusabye Katonda okulaba nga muzze. Naye mwe lwaki mutunula butunuzi? Lwaki temubwegasseeko? Anti kasi ab'amateeka bwe batebaze omutuuze tosobola mugamba kintu nakkiriza. Era ab'amateeka baba eri bajje batuyambeko tukwasize wamu. Leero muganya okwasiza wamu. Tukwasize wamu. Mu masuuti mu masimanti nga bw'oli. Anti olwaleero wabaddewo gyendaga naye kati kwe kusanga
kujja tunyumyeko nabo bagira beeyongerayo mu maaso. Magezi kigobawo okulaba ng'ekintu kino bakyagazisa abantu bakwase maanyi. Ngenda kitandika nga mpita aba LC aba LCs 2 n'aba LC 1s mbasomese ekintu kino bwe namala basomesa ngenda basaba nabo basomese ebintu bino mu meeting zaabwe ez'ebyalo kisobole okunyikira nti bwe tubanga tugenda ku eyo Saturday December y'omwezi tujja kusanga already abantu bakitegeddeko babe nga basobola tweyungako naye kati abasinga obungi bwe tuba tuyonja batunuuliza bo baba bamanya abo bakesise bafuna kasente babasasudde naye ng'ate bw'otunuulira abantu be tuyonja nabo bitongole kati ng'olwaleero tuyina World Vision etwegasseeko mu kampeyini yaffe eno kubanga tuzze tubakubiriza ne tugamba nti bannange ebitongole nammwe mube n'omutima oguzza eri abantu be mukoleramu ffe buli Saturday December y'omwezi bwe tubanga tuyonja muveeyo mutwegatteko nen mulabe nga kyemuwaayo kiganyirwa abantu banna Kampala ekibuga kino okukikuuma si kintu kyangu okukikuuma nga kiyonjo kyetaagisa buli muntu yenna kyetaagisa NGOs kyetaagisa company kyetaagisa government kyetaagisa media houses na buli omu yenna kubanga kino kyekibuga kya Kampala emini kyekibuga kya Uganda Kampala kyekibuga kya Uganda ekikulu ekitwetaagisa buli omu okubaako ettafaali lyateekako okukizimba kibeere ekiyonjo. Tweyanziza kansala Kampala City Council Authority wamma mwe mulongoosa olw'okuba bagenda kubawa kasente nedda ssebo challenge kije mulina abantu ndabamukola abatunuulira obalaba batutunuulira zifu kibuga kikyabwe tebagala kutuyamba tujja tuyambagane tuyonze ekibuga naye bo tebafaayo okiraba gwe ng'abala olongoosa golaba kyekyandibadde kikolebwa okwagazisa abantu okwagala ekintu ndowooza twagala kwogera nabo ekisooka tubagambe kati nga bukedde bweze tubagambe every Saturday of the last month every Saturday in the month baje batukwatseko tugire tuyonje ekibuga lwaki bakola Saturday yokka nedda ssebo naye lwakuba nti abangi abakola Saturday gye tulina endala tulina kuba mu office tukole emirimu emirala naye kati nkakati Saturday tulina okujja Saturday gyetusobola okufuna obudde tujje tukole kyoleza kino kiyinza okukendeeza kasasiro mu kibuga nnyo ddala akatola balaba kasasiro yonna gye tuyodde nyingi nnyo era mpaka mu Saturday December y'omwezi ogujja omwezi ogujja yesu lwakuba bwe budde ojjeko bano abalala bayola kasasiro buli lunaku naye kati kano kagira example gye kaleeta kaliko ekifaananyi kye kaleetako magezi kigowa Kampala Capital City Authority n'abatuuze mu Kampala okuuma ndowooza Kampala City Authority eyigiriza abantu kyolidde funawo okiteeka ati byakutusula buli wamu gemagezi otherwise tujja kubeera kasasiro mpaka bwetufudde bwetubanga tukoze ekyo ne buli omu agira ati kasasiro amuteeka wamuteeka siba kumusulasula tweyanziza kale muzeeyi abatuuze balijjumbidde singa twababuulidde bulungi kubanga okubabuulira kyenayise sensitization tukikoze leero naye ate twagadde tubeere example batulabe kati oluvannyuma tulina obbayitayitamu tubabuulire ekituufu next time bwe tuli batugogola bagenda kutwetabamu next time golooza kino kirina kyekinakola okukendeeza kasasiro kijja kukendeeza ssebo naye abantu abasinga bagamba bo muzze okulongoosa olw'okuba babaddeyo kasente temuzze lwa mutima gwa gwange nedda tulongooseza mu gwe mulimu gwaffe bulijjo tulongoosa naye olw'okuba nti ebitundu ebimu ebiwanvu ennyo eri tuba tetutuukayo tukolerera musaala gwa mwezi kale teri kasente ke batuwadde lwaleero lwaki temuyingira munda mulongoosa kungulu kwokka ebisasiro biri wano kungulu nga bwe tugambye nti twagadde kyakulabirako twagadde n'abayita balabe nti bwe tuba twekutte kimu nga tuli gurupu tusobola okukola ekintu ne kigenda mu maaso kati lwe tunaddako tujja kudda munda n'abatuuze mwebali wangi bampita mulero nze ndi mukozi oli mukozi olowooza kino kinakendeeza kasasiro kale okusinziira bwe tuyisa bagambe bawulidde ensonyi okujja okubanaaza mu maaso nga bo badde tebamanyi nti balina obujonjo oli agambye yiri kikwasa n'ensonyi abantu okujja ne bakwera paka ku mulyango najja n'atwegattako n'atuyambako wali mu paaka munda olaba ki kesisi ekyebulamu okukola okulaba nga ekendeeza kasasiro mu kibuga Kampala kirabika kyetaaga babagambeko batereze kubanga awantu w'okolera wabeere wayonjo oleme okukyafuwaza abakasitoma abo baliira awantu nga walabika bulungi bwe kirina okubeera